Miranga nabiwobe nga Doreen atuusiddwa ewaka ewaabwe. Ttiimu yaffe eri Uganda mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi, mwebalire ddala. Agenze. This message goes to our brothers and sisters from Nigeria, brothers and sisters from Liberia, to our brothers and sisters from Kenya, and everyone that stood with us in the process of repatriating Nantongo Doreen to Uganda. We really thank you so much. We are the Ugandans in Jordan and Ugandans at large. We thank you so much. We thank Emirates for standing with us in the process of repatriating the body of Nantongo Doreen. Thank you so much. Thank you so much, whoever stood with us in this process. Okufa lugoye buli omu lwagenda okwambala, naye ekibuzo kiri nti olwambadde ddi era olwambalidde wa, era bw'olwambadde owummulidde luddawa. Ekyo kikulu nnyo. Ntuse okusima kwange eri buli omu, buli ssekinnoomu eyavaayo ku nsonga ya Nantongo Doreen. Mwebale nnyo ba mikwano. Ttiimu yonna gye tutambudde nayo okulaba nga muganda waffe atuuka ku butaka, ekintu tekibadde kyangu, naye mwebale nnyo. Ttiimu mwenna mwebale nnyo olw'okuyimirirawo. Baganda waffe abalungi, alina kye yatwesigisa kyonna. Netuyimirawo ne tukaaba ne mutwesigisa ssente zammwe. Mwebale nnyo mikwano, mwebalire ddala. Our brothers and sisters from Nigeria, brothers and sisters from Ghana, brothers and sisters from Kenya, abaana ab'e Saudi, abaana ab'e Jordan, buli omu wooli. Sigenda kumenya mutwe omu ndeka omu, naye buli omu alina kye yakola. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Abantu abamu batulamula bubi ne balowooza nti kadama n'obwa kadama bwe oba ssekadama n'obwa ssekadama bwe kino tajja kisobola. Naye mwebale butatulamula ng'abantu abamu bwe baatulamula. Tweyanza nnyo bamikwano, bali kuyimiriranga naffe. Era nno si y'engeri buli omu gye yandiddeyo ewaka, naye at least waakiri omuntu adde ewaka awummuzibwe ewaka. Abantu bwe balirabira ku malaalo ne bagamba nti oyo ye mugenzi gundi. Mikwano tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Ttiimu gye tukoze nayo tweyanza nnyo, tweyanzeege. Obwegasi maanyi, ndowooza mugalaba. Mukama omulungi abampeera omukisa, mbaagala nnyo. Wumula mirembe Nantongo Doreen. Mukama akusaasira ebyakusobako. Yes, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya mwenna abaagalwa. Kansubirenti muli bulungi mwenna, kansubirenti muli fine. So dear brothers and sisters, I have decided to use this to make this video in English, though I'm not fluent in it, but because it's not my mother tongue, but since it is the official language whereby each and everyone can listen and understand, let me take this great opportunity to thank our brothers and sisters from Africa who decided to join hands, to work hand in hand with us to bring back or to take back body of our late sister Nantongo Doreen. You really did it, people. Nothing we can give you in return as a Ugandan, but I know this message, it is going to come to you. You will receive it. It's from the bottom of our heart. As a team, the voice of Kadama, team Mami Fahima, and the other people from Uganda who joined hand with us, like Team Hasola, which is led by Mr. Kenny. Thank you so much for the great work you did. And you're gonna understand other people who were involved, because this Doreen's issue, it wasn't for one person. It was for all of us as Ugandans, as Africans, to find all means how our sister
can go back and rest in eternal peace at her origin. Really, brothers and sisters from Africa, mostly Team Jordan, we are promising you as Ugandans, even though I'm alone who is talking this message or who is sending this message, but these words I'm talking about, they are the one on people's heart. Since you did it for us, we are ready and more than ready to be with you in anything where we are needed. So, dear brothers and sisters, may Almighty God reward you abundantly and more opportunities that we can. Bane bakadama tusobola. Tetukkiriza muntu atamanyi ku bwakadama, talozanga ku bwakadama kutulwanira yete president. Tusobola bakadama. Banango olunaku lw'ejjo tetwabadde information eno lwansonga twatudde nga committee. Ebintu bya Doreen tebibadde byangu bamikwano nga yemusuubira. Tebibadde byangu. Kubadde kulwana, kubadde kutoba, kubadde kusinziira. So twatudde ne tugamba no, abantu baffe tugenda kubawa information nga tumaze okukwasa aba family ya Doreen omuntu waabwe mu butongole. Era tukikoze. Doreen yatuuse olunaku lw'ejjo. Timu nemu receiving ne bamutwala emulago abasani bagamba omutu olwaleero era timu nekeerayo ku macha n'aba family ne tubakwasa omuntu wabe mu butongole. Then kwe kusalawo tujja ate kati tubategeeze ne tebibadde byangu bamekwano. Ngenda okuddamu okwebaza timu Jordan. Mbebaza nnyo. Ngenda okuddamu okwebaza timu Voice of Kadama Committee, timu yange eyo amwendi, mulimu Mr. Fahad, mulimu Mama Fahima, Madamu Ime, Mr. Kenny, banji n'abakulade batuyambako. Bana etugeza wikani, bakadama tusobola okwerwanirira, tewali kye tutasobola, singa oba ne believe, mugwe nti osobola. Singa oba buli kyokola okikwasiza Katonda. Nga tokikola wekka wabulanga obitaddemu ne Katonda osobola. Muve ku bana abagamba abaana bali mbiyumba tebagenda kubayamba osobola mukwano. Fe kutandikawo ekintu kino ky'okuyamba ku ba hustlers tetwagitandika nga business abalanga babadde bayogera ku Doreen. Kuba tetuvanga ine tusonda ku sente, tetuvanga ine tusaba ku muntu wadde ekikumi nti mpayo bweziti nkuyambe no. Naye ku Doreen kyabadde was sente zadde nnyingi ne tusaba tubenga tukuba omulanga. Tetutandikangako ku business era tetulwanka ntugamba tukole business no, just mutima gulumirirwa. That's why bojja Magi tagenda kusaba 10, bojja Fahad tagenda kusaba 10 oba okitegeera. Mutima gulumirirwa. Mukama Katonda waba yampa abantu awalonje. Ate waliwo ensonga lwaki yampa abantu awalonje. So oba olina okulwanira ate ku banno abali mu mbeera etali nnonje. Mwebale nnyo kubeera wamu naffe. Mukama batuweere kyemusinga okwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ramadhani mubaraka. Wetuli omwezi gwa Ramadhani gunaatera okugwa. Naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala kusaba, mwebale nnyo mwebalire ddala kusaba nkiddamu, mwebale nnyo mwebalire ddala kuyiwawo mubiri kwewaayo kulwa muganda waffe Nantongo Doreen naddizibwa ewaka. Kino nsaba kituwe ekyokuyiga. A great thank goes to Team Jordan, Team The Voice of Kadama weeri committee eyakwata neegatta buli muntu alwanirira eddembe ly'abakadama ne tugwa omwo ne tutandika okutema empenda omulambo gwa muganda waffe gukomyewo gutya. Kino nsaba kituwe ekyokuyiga ffenna. Ensonga ya Doreen yabadde eri mu kigoye weezinge, yabadde kagumba weeguge.
ovanga ku bantu okuvaayo ne balwanirira bode ya muganda waabwe gwe batamanyi gwe tutamanyi kuba Doreen namutegeredde mu bulamu wano ng'alaajana ne mutegera olunaku lumu 2 n'afa nga famire ebalekeredde. Ebirala byonna nzize nnwanirira bodies z'abantu families be babeera bakujjukiza be bakukwata ku mukono be beewaayo naye wallahi tallahi billahi neewuunya ate n'ensi nenjiwanikira bantu mwebale nnyo. Thank you so much. Buli muntu alina kye yakola sirina kye ngenda bawa nga kadama naye ssente olemwa. Bana mwe sente zituleeta ku mawanga, bana mwe sente zitujjambula mu bwensi, bana mwe abantu basobola okulekawo olwa ssente naye mwe baani ffe baani abavaayo ne tuwasama kubanza ogwanga omulimu nnakoze gwakwasama wallahi. Neebaza nnyo Team Jordan njakiddamu, neebaza nnyo Team The Voice of Kadama, neebaza nnyo buli muntu yenna eyavaayo ku lwa Doreen n'otamuleka n'otamusuula mu ddungu n'otamusuula mu ddubi. Wallahi bakazi mmwe n'abakyala mmwe, I'm on my knees as me Mami Fahima, my team, thank you so much. Batwogeredde ebigambo bingi bannange togayanga kwezinze tonyoomanga muntu naye nga mwebale. Allah yaba abaddizaawo Mukama Katonda liizo ddene abali mu kubonaabona Mukama abasumulule tumaleko contract day waffe nga tuli balamu. Naye abantu b'ensi eno olemwa, abantu b'ensi olemwa. Yes, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mutya mwenna abaagalwa, kansubirenti muli bulungi mwenna, kansubirenti muli fine, mbagala nnyo mwenna nga bwemunjagala, kansubirenti muli bulungi. Nze okwange kwebaza banaye mwenna abatukwatirako, abatuyambako, abatubeererawo nga muganda waffe ono Doreen ng'amaze okufa, abatumaze okufuna information eyo nga ne famire ewanise ne tuvaayo netugamba nedda bakadama tusobola agali awamu gegaluma ennyama kamu gwe muganda essengero zetwakozesa netugamba we can united we stand, divided we follow. In Kadama we can do what? We can manage kitegeera. So netufaayo netulwana omulambo gwa muganda waffe Doreen neguzibwa ewaka neguzibwa Uganda ku butaka era nyongera okubakunga olunaku olw'enkya inshallah bagenda muzika sawa 10 egayaza osobola okumbuulira netukola program nenkuweereza abantu abali ku ground era bagenda okuziika naye nga mbeebaza nnyo mwenna gye muli mwenna mbeebaza nnyo wallahi mwakoze omulimu gw'amaanyi wallahi mmwe mwatulwaniridde ekisinga kubanga mwatuteeramu essaala abamu bakontributinga abamu era bayogera nti tuli babbi tugenda kufera naye nga Allah atalyanguzi n'agamba wallahi nja basobozesa muganda wamwe ajja kudda alhamdulillah. Doreen oyo yamisinga flight zaali 3 abatamanyi bintu bya Doreen era abayanga okufuluma information naye yamisinga flight zaali 3 era abaana ne batuuka okugwamu amaanyi. Team Jordan banaye nsaba wakitiibwa Allah abasasulemu kyemusinga okwagala, nsaba wakitiibwa Allah abawe era abagaggawaze era abawangaazi mu bulamu bw'ensi kyemwakola mwateekamu omukono munene nnyo, mwateekamu buli kimu nga kinene naye nga nsaba wakitiibwa Allah abamalire. Team Saudi Arabia namwe mwena mwazanya ekintu ekyo. Kadama committee, the Kadama committee, waje tuyita the hustlers committee, mulimu ogusingayo obulungi era nsaba wakitiibwa Allah mu byonna abo kyemusinga okwagala mwena abalwanyi baagala nnyo. Gwe wenna eyali etaaze okuziika ku Nantongo Doreen agenda kuziikibwa olunaku olw'enkya essaawa 10 ez'olweggulo. Agenda kuziikibwa Gayaza Kyabakadde Ndondo Village ya abegayaza Kyabakadde ekitundu ekiyitibwa Ndondo Village. Nantongo Doreen gyagenda okubanga aziikibwa olunaku olw'enkya ku ssaawa 10. Gwe naali eyo ng'ogamba naleetaze okuziika ku Doreen mugende eyo mubenga mumuwerekera, mugende eyo mutukiikirire
Nantongo Doreen, continue to rest in peace. Tujja kujjukiranga. Ate era tusabe ne Mukama Katonda agumye aba famire ya